ekyo ky'olibeera ng'okuze oyina kutandika kukiteekateeka ng'okyali muvubuka. Ku katono ke nkuteresezza kw'olina okundagira obwesimu nti osobola okukakuuma obulungi nti okukkusaba ng'okyakalina nga sinnakuteresa kinene ate kisingako awo. Embwa singa ngiteresa ensugga n'ezirya eyo eribeera tekyali qualified kugiteresa nnyama. Njagala okwebaza abakulembeze ba National Unity Platform olukiiko olw'okuntikko nti mwebale kusiiga kifaananyi kya Uganda empya weeribeera. Nti kaakati ebyobufuzi bivudde mu kubeera ebyobufuzi nga mulimu, wabula bifuuse ebyobukulembeze ebyobuweereza. Bwe bibeera ebyobukulembeze ebyobuweereza oli tasanga buzibu kumukubira ssimu nti owange waategedde, leeta ekisumuluzo kya ofiisi eyo kikwase gundi kati yagenda otandika okugituulamu. Olw'okuba akimanyidde ddala bulungi nti abadde mu buweereza tabadde ku mulimu, abadde mu buweereza, tasanga buzibu bwonna kuvuga mu mmotoka ye, kutwala bisumuluzo ku yafeesi abikwasa omulala agenda ogituulamu. Naye ebyobufuzi we bibeera omulimu, oli abeera mu kifo ng'alinganga gwe baatungiramu. Nenya nnyo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kubanga era bye tulwanyisa sijja na kumunenya nnyo, okufuula ebyobufuzi omulimu ne biva mu buweereza. Kyova olaba buli muntu alina w'atudde olunaku olwaleero tayagala kutaawo, ayagala asigalewo. Nti kakati abaali badde abaweereza mu gavumenti balinganga bakulembeze bannono balowooza nti balina kufiirawo bufiiza, ate nga nabo toobanenye kubanga gwe gw'omusingi ogwasimibwa ebyobufuzi ne biva ku bukulembeze n'obuweereza, wabula ne gufuuka omulimu. Era kyannaku nnyo nti ffe abalonzi oli ajja n'atukuyega nti bannange mbadde nsaba mukkirize mbakulembere, naye ng'oyazze okusaba atukulembere era n'atusuubiza nti ajja kukola nnyo. Azze n'ekkoota y'omuceere, azze n'ekkoota ya sukaali, azze n'omuti gwa sabbuuni, azze n'akawujjo k'amafuta, wabula yali mu kunkakasa nti ngenda kubeera muweereza mulungi, sizze kufuga nzize kukulembera. Ne weebuza muntu kyono azze okunkulembera, wabula angulirira nsobole okukkiriza ankulembere. Akaba kabonera ak'essimbalala nti oyo bw'anaatuuka mu kifo agenda kubeera ku mulimu kubanga yateekamu kapito mungi nnyo okujja mu kifo ekyo. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'okwolesa democracy ow'ekimmemmete ng'awaayo yafeesi ey'obwaloopu eri Right Honorable omujja Joel Ssenyonyi. Oweekitiibwa Mpuuga mwebale kusiiga kifaananyi kirungi nti omuntu asobola okufuluma ofiisi naawe omulala ekisumuluzo nga yakimwekwasirizza mu ddembe. Musize ekifaananyi ky'obuweereza obulungi nga tetunnatuuka mu gavumenti ntuufu. That's why natandise nkugamba nti ky'olibanga okuze oyina kutandika kukiteekateeka ng'okyali muvubuka. Ate ku kintu ekitono kwempimira emmeeme y'omuntu nti asobola n'okunterekera ekinene. Embwa ebbye ensugga nkugambye ebeera tekyali qualified kutereka nnyama. Mwebale kusiiga kifaananyi kirungi. Era mutukakasizza nti ebyobufuzi mu National Unity Platform birimu obukulembeze n'obuweereza, so si mulimu. Kubanga singa gubadde mulimu waalirabyawo okwesika enjala. Waliwo minisita omu Museveni gwe yakyusa okuva mu kabineeti tumukunde n'addukirawo ku CBS. Museveni yangobye, Museveni n'angoba, Museveni n'angoba nti olw'okuba bo mu mentalite yaabwe bamanyi nti balina kuba bamulungi omu, nga n'ettumu yennyini atuuse kufa nga yeemulugunya ku mumpembe Yoweri Kaguta Museveni okumugoba. Kubanga ekyo yasibasigamu nti kino ekintu kyaffe, tekiriiko muntu mulala, eno ente yaffe. Okuva ku Kabuuyi, Ebyenda, Mulokoni, Omutwe, Amaliba,
byonna byaffe n'amayembe byonna byaffe kakati basanga obuzibu okuva mu bifo okusikizibwa abalala kubanga ekyo kyekifaananyi ekizze nga kisiigibwa mu gavumenti eno. Waliwo yagambye nti Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi oba Right Honorable Joel Ssenyonyi abadde abulamu tannafuna experience emala oba bukugu bumala mu byabufuzi. Nanzijukiza bwe twali mu bbato eya Sindi ne Shiba, munnamawulire omu yankubira essimu n'aŋŋamba olowooza Shiba asobola Sindi? Era olowooza ku babiri bano ani asinga okuyimba? Nze nga ndaba Sindi w'amaanyi nnyo okusinga Shiba. Ne muddamu ne mmugamba ensi teri kubuuza buzito bw'amaanyi bwe walina, wabula eri kubuuza kiki kye wakozesa amaanyi go. Sindi ayinza okuba muyimbi mulungi nnyo, ali so talented, naye Shiba ali so hard working nti akozesezza ka talenti kana akatono k'alina okwekulaakulanya. Amaanyi go gafuuka gatalina mugaso singa toligakozesa ekyo kituufu kya gakozesa. Omunafu alifuuka ow'amaanyi singa aliddira ototwanyi otutono twalina okutukolamu ekyamaanyi. It's not about how talented you are. It's not about how powerful you are. It's all about how do you use your power okutransforminga. Ekitone kifuuka ekitalina mugaso singa tolibaako kyokijjeemu. Abaana bo bali kugamba nti maama wayimba n'okunkumula ennyenje, naye ki kye wajja mu kuyimbako ng'ate gw'ogamba atamanyi kuyimba? Alina ky'alina. Nkwetoolozzaamu ki kye ntegeeza? Bino ebintu we tuli olwaleero mu Uganda eyo gye twagala okununula tebikyaliko how experience you are. It's all about how determined you are. Tetukyanoonya experience kubanga bw'ogamba nti Joel Ssenyonyi tasaanidde abadde akyabulamu ne pulezidenti wange ogenda kuba omuvumiddemu nti tasaanidde yali akyabulamu lwa nsonga ekyo ekintu babasalirwa mukasa kye bakozesa, ba Nobert Mao kye bakozesa, ba Munyagwa kye bakozesa ne batamanya nti it's not about the experience oba okulwawo ennyo. It's all about how determined you are. Kubanga ne Yoweri Kaguta Museveni okugenda Moscow okulwana gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote si ye yali asinze okulwa mu byobufuzi bya Uganda, naye ye yali determined eyaliwo mu budde obwo. Uganda weeri wano tetukyafa ku experience kubanga bano abagamba nti tulina kufa ku experience ate be bagufuula omulimu. Tulina kufa ku bumalirivu. Ne bwali baani nga mumalirivu oyo yali basaanidde okutuula mu yafeesi. So yalina experience era aluddewo. Gwe wa experience atali determined wadde ng'oluddewo geega amaanyi ge nayogerako agayigga enkima. Yeyo talent ennene ennyo gy'osobola okwogerako naye ng'oli kyagijjeemu mpaawo. Ngenda n'omunafu omumalirivu ne sigala w'amaanyi mwebafu. Ngenda n'eyakajja omumalirivu ne sigenda n'aluddewo mwebafu. It's not about the experience. It's all about how determined you are. And experience chechi. What is experience? Nabagamba banda banyumizaako gye buvuddeko. Ennali Dubai eyo embeera entabuseeko myaka giyiseewo oba mu 2013 ngendo ssaba omulimu nakibanyumizaako ndowooza. Bwe ngendo ssaba omulimu ne bambuuza oyina experience ya myaka emeka ne mbagamba sirina. Ne baŋŋamba wano tukozesa abantu abalina experience ya myaka 2 konze muyinayo kampani etendeka abantu experience
oba nammwe mujja mu makampani malala agaga riskinga ne gakkiriza abantu abatalina experience ne batandikirayo okukola bafune experience mmwe ne mwanguyirwa okubafuna nembaga mmwe muntendeke ku lw'amakampuni amalala agalimbuza experience mmwe mumpa omulimu era ne bampa omulimu kitegeeza experience nyangu nnyo yakufuna ng'oli ku mulimu so singa oli weeru waagwo. Ne musajja mukulu Joel Ssenyonyi right honorable kati agenda okufuuka right honorable experience gy'omubanja ajja kugifunira ku mulimu ate era simusindise ku mulimu ogwo nganza omulonzi we munnayuganda kufuna experience njagala ekintu kimu kubeera determined ajjewo Museveni oba okubeera omusaale mu kujjawo Museveni. Sigambye nti gwenga munnayuganda omulekerere atwalonda loopu buli kimu kijja kubeera amaanyi ga loopu alinga ng'eggaali nga ggwe lujegere. Eggaali etaliimu lujegere tetambula. Beera olujegere olugendo tutambuza ya feesi y'obwa leader of opposition nga tugobawo Museveni. Naye mmwe bwe mukole ebintu bwe mwebakeeyo mu buliri tulina loopu kimala tulina loopu no ogenda kuba tomuwadde maanyi gakola. Gwe wennyini naawe olina okubeera omukozi era y'ensonga lwaki nkugamba oli ow'ekitiibwa right honorable Mpuuga avuddewo tomusongamu olugalo. Singa onaaba nga tobadde musaale mu kugoba Museveni mu kisanja kye era bw'oba omubuuza accountability naawe nakugambye naawe weebuuze accountability. Omukulembeze ayanguyirwa nnyo obuweereza ng'atambula ne baaweereza. Omukulembeze ebeera ggaali nga ggwe lujegere. Omukulembeze bwe kiba kimotoka ky'abato ye ggwe lufungo. Omukulembeze bw'ebeera mu motoka ye ggwe yingini. Motoka tesobola kutambula nga terina yingini. Tuyambeko abakulembeze baffe mu lutalo lunene lwe tuliko olw'okuggyako Museveni nga naffe tubeera basaale mu kukyenyigira mu direct. Wabula singa tetubeera basaale mu kukyenyigira mu direct enkeera ogenda kwesanga nga ne right honorable Joel Ssenyonyi naye omuvuma tatuyambye takoze no. Gwalina okuba omusaale ng'oyambako omukulembezeewo mu kutuukiriza obweyamu bwoba obuvunaanyizibwa bwe. Nze sirina kyenjagaza mukulembeze yenna, sirina kyemmanja mukulembeze yenna, era teri mukulembeze alinkakasa nti akoze okuggyako oyo ananzigirako Museveni. Naye ate abeera omu. Tuli mu miliyonizi tulowooza nti omuntu omu asobola okuggyawo Museveni ng'emiliyonizi tutudde butuuzi. Leka tubeere abasaale ffenna nga tuyambako abakulembeze baffe okukola emirimu gyabwe egy'okuggyawo Museveni. Ogwo gwe mulimu gwe mmanyi era saagala ebyo musimanya leader of opposition ayina kukola kino, leader of opposition ayina MP ayina kukola kino, akakiiko bwe kati kayina kukola. Nze njagala ekintu kimu kuggyawo Museveni. Kuba byonna by'okola n'ebiriba birungi tebigenda tugasa nga tukyali mu umbrella gye bayita Museveni. Bwe tuligiggyawo buli kimu kigenda kutereera. Congratulations once again right honorable. Olaba right honorable yaliko Nairobi eno yadda n'atulambulako oba ziringa weeks 2 oba 3 emabega. Tewabanga eno waliyo ekyogo ky'emikisa. Eno walibaayo ekyogo nga wenna ayagala ekifo ky'omuzinzi olina okuyitirako Nairobi. Mwettanire nnyo Nairobi yadde yakava eno paba n'agonnomolwako obuvunaanyizibwa obunene nnyo. Muyitireeko Nairobi, muyitireeko eno
Nairobi muno n'ekyogo eky'omukisa. Otherwise tukwagaliza obuweereza obulungi, tukwagaliza obukulembeze obulungi mukama waffe, era tuli beetegefu okutambulira emabegawo, era tusaba Omukama Katonda akubeere mu lugendo luno olupya olw'obukulembeze, akugayidinge, akulage ekkubo ettuufu, era akusaasira akukingirize emisumaali egiri mu ntebe eyo oleme kugituulako, akukingirize obulipo bwonna obuli mu ntebe eyo buleme kukutega, akuwe obukulembeze obulungi bwokka obuli mu ntebe eyo, akusaasira okusoomoozebwa, naye ate okusoomoozebwa bwe kujjanga tokutyanga, kubanga omulimu gwe tuliko munene nnyo. Y'entebe si ya biceppere oba si ya matooke, kulya bangi abagituddemu, naye ffe twagala tugituulemu mu ngeri y'enjawulo ng'egoba mu Siveri. Tongo Yekolera ge gange. Assalamu alaikum wa rahmatullah.